Mu promotion ya fene yanyumirwa buliri buli maka mawanguzi nga tubasasulira ki tujja kubabuuzako basi ate mudduka ki wamma Muzeyi oli otya njagala mukulu munnange jangu nkuwe ekirabo kya Krismasi kati ekikutisa Muzeyi oli otya gyendi gwani Moses obeera wa namusera kakunyu obeera ku kakunyu njagala ontwale wosula nkuwa ekirabo tugende anti kulembera balonze gwe ekirabo kya Krismasi tugende saidi ki tugende ono atutwale wasula tumuwe ekirabo kale munnaye kale anaatuula mu motoka onotuula mu motoka oba tutambulewo tutambulewo tugenda kulinnya olusozi lw'e Kakunyugudu awo tutambulewo otulage gy'osula salamu alaikum kakati oyina emyaka emeka nyowe guno mwaka nkaaga mwena bakuzaala wa nyowe nyowe ndi wa Busenyi oli wa Busenyi district basi tuyite wano buli kimu ojja kifuna egombora kabira kakyeza najangu nibafunuya okay wosula bwennyini wontwala njagala tunyumirwe ensi nga tuli ffenna nga ffenna tunyumirwa tuyite wano okola mulimu ki nze singa mulimu ogunkora buli gunsanga gwenkora buli gwosanga okuruma gwenkora mutemi wa nsansa enkindo oba enkunga ezo bw'aba byama era kuganga kuba naye mutuuze waffe era kuba naye akola ki akola mu ngambule kuba kyasalira takola ki naawe obeera kuno ku Kakunyu sebo oli mulwana mutuuze yabadde nsuza naye bane ennyumba yakoze ki yabadde akusuza ono badde nimba wange eno gy'obadde osulamu eno gy'obadde osulamu kati kanjiyingirire mu kituli nje eno gy'obadde osulamu wadda njagala kugiyingirira manju temunjiika nno ng'ekisenge kingiikidde
Ha! Omusajja bw'abadde asula. Muno mwobadde osula. Kati mwamutaddewa. Eno ennyumba wagiwangaliramu emyaka emeka? Bannange. Emyaka ng'ebiri. Emyaka ng'ebiri. Neegwa. Neegwa. Kati ani yakugjamu okujjibwa ddala? Nefuna ennyumba yiyo. Era akasatu ndowooza kalengera ku kati awo obadde ofumba kyamisana kyaggulu? Kyaggulu. Ekyemisana wakimaje? Nakimala kale. Okweyagaliza kwajja kakati tuli mu promotion bagiyita nyumirwa obuliri ne rose for mattresses. Tukulabye ne tugamba nti omuntu ono obuliri abunyumirwa atya. Bw'oba osula bwanjagala kulaba bw'osula. Ntwala bw'osula. Tugende. Talina wadde essanja? Wano. Kati anyuma n'ensula. Obadde osula wa? Wano? Wano. Babadde bweti. Bweti. Kati nga wano w'osula. Ng'olabye nnaku. Waayi. Omufaliso ng'okuteeka wano? Obadde oteekawo ki? Omufaliso nteeka obukutiya. Kutiya? Obadde osula ku kutiya? Mbadde nyita ekifaliso omufaliso gwange. Naye mbadde mbuteeka ki ku bukutiya? N'olyoka weeyalira ne weebaka. Eno y'enjuuyo gwani? Nze Moses Mbenduho. Mbenduho. Moses Mbenduho. Nendanga muti yange weri. Moses Mbenduho. Moses Mbenduho. Kale kakati ennyumba eno yani? Ya Semombwe. Semombwe. Eno nyumba badde ogipangisa? Baali bamuwaawo bubi. Bakuwa buwi? Omanyi saagala kulwaliza. Saagala kwaliriza. Kale olina abaana? Bameka? Abaana bana. Owokutaano yafa. Kati mukyala wo gwe wabakyalamu aliruddewo? Alikakyeza. Alikakyeza. Tukawukana mwenu. Mwayawukana? Kakati abaana abo bo baali bakunoonyejjaako ne banoonya kitaabwe gyali? Omwari nansana. Nje mbuuja baali batuuseeko wano nga bakunoonyanga gwe taata waabwe? babaze tusinkana wakati ngo tusinkanye ntukoresha ntubuzagana tubanyiza gambo ki ngutwari wavnaka oyina mwaba wala n'abalengi oyina mwaba wala n'abalengi abalengi babiri n'abawala bameka n'omuwala omu be baana basatu ate ogambye wajjala bataano omu ye yafa omu yawonako omuwala yafa kati oyina bana oba oyina basatu muze bakamusiba avude mukomera kati ono yakava mukomera wali ojijja ate musango ki uloza musango ki ninda kuwamma bakusibira ki wali ogenje kutyaba nku wali ogenje kutyaba nku ne bakukwatirayo ne bakwatira mu kibira dokita naga nti wamubbye enkuje ng'ogenje kutyaba butyabi sajja si mubbi yali agenje kutyaba
simu mama yageza kakati bakutadde bamusiba mujakoneza kino kiwalata naawe wama kutamanda kino sikiwalata kino kakati obutakulwisaawo tutwale wosulira ddala njagala kulaba wosula okyuse embeera tutwale kati wosula bwe wava mu nnyumba eno wawe wadda eno yesefuriya yo naye ofumbye ekibikulako ndabe bikula ndabe Kwatiraako kawalagi sooka oluke emmere eno teyasiridde emmere yasiridde supu mwani kati kandabe zino zenva doodo naye ettooke libadde ekkulu baaba waligewa mukeno mukakunya matooke nga mangi ejjaako kino kya misana kati bw'osanga bagikuliddeko gwe gyolese ku gundi orarya abarde temuli munyo nawe ejjaako temuli munyo Moses tolya munyo kugamba nze bandi negwe newapembuza dokita tolya munyo olwokuba tolina munyo oba omunyo mwegulu mu nyumba naye gwe tolya munyo naye kugamba nze tooke kulu ate bwomu kale tugende wosula maama genda tubuuzaako osobola wasula tooke kulu baki ekufulu ogikola otya sokodde bwa owayi omusajja ono mugezigezi ekufulu oyinza okulooza nti wasi naye banna kale tuyingidde omusajja wasula aya baasi tubadde tulina okujja kakati kakati wano wobadde osula kati wosula kakati tugenda kukola bwetti Rose form mattresses Rose form abakola emifaliso abakola emifaliso aba Rose form bantumye nganze mutini bakiddawo mu promotion tugiyita nyumirwa obuliri kati tukuwadde omufaliso okuva mu Rose form mattress tokaaba fulumye bweru tufulumye bino tufulumye bino kola bwoti dawa gwani mpozi bino mbifulumijja Moses nga sikalaba omuntu asobola kwebaka bwati Kako Moses jangu Moses jangu tagenda kwebaka bino tabiddamu kati obadde weebikka kiku byonna obadde weebikka kino obadde weebikka bambi anzijukijja kabulangeti kenasooka okwebakamu Moses kakati mu promotion gye tuliko nyumirwa buliri ne Rose form mattresses twagala kukyusa nsulayo owulira kati tukuwadde omufaliso era okuguyingiza wano njagala kusooka kwera nyumba yo ayi mukama omuyisa mukama ayi mukama kitange abazibwe amina ekitiibwa kifuwa mukama kiki kino kyokutte
Gambia. Kana konkosoma. Ke konsoma. Ndabite mwesa tuwambuza. Okola chinsaza? Ensaso zimanyi. Otema ensansa. Enchindo. Sokoleke. Awo lotya baby. Njendi baby. Tulabirira. Amina. Babalabiride bameka wero. Kilomita 2. Tuke wange. Nje mundabeke wange. Awo. Tugenda Wale kuja. kalina wange. Ensina bulungi. Mumpe ebimu. Okay. Tofayo. Gwani. Nze nasala. Mbade mayimwe ngwemwe luka. Tuwe byakabi. Ebyo sisobola kubigaba. Naza edira. Edira nsala. Ndeni musasingwa nedira mbaka be. Tetukwatagana. Kabwana ngo. Nange kyembadde ŋŋamba. Nyati tugattagana. Oli anagikwata. Tugattagana. Nyumirwa buliri ne transform. Okay. Esawa ya ngawe mulaba. Bakitawo. Katonda kankugirawo bino. Enanga muntu yino. Enanga muntu ya. Yera bakiti tugende ewala. Enanga muntu ya. Bino bifulumye. Okay. Kwata. Teka musawo. Ebitalina makulu bifulume. Ne eno bafu. Tetwagala tuleke nga omusajja. Ako tomfuna. Sama kanti kwa na. Mwere. Fulumya byo. Nasabi. Waje? Tujja kutuusa. Nakyebadde mugambo. Tonjera nno. Bayamba bo. Akakutira okataddewa. Muzeyi. Akasudde. Kati. Ntadde mu bine. Kati ebyo. Batuweko kano. Akacupa kateeke ebbali. Kacupa akambi. Wamba bakuyitani gwe. Kateeke eri. Godi. Godi. Newa ngono munange gunde munawe waliwe yajja newa mama nanyamba wayi tumuto muzze wane. Na migodi like yaga Muzeyi. Si aloka lwaji. Okay. Kakati bodi akakakutira gendo biwedi kasakiro. Akakutira bakagalo kakomyewe. Okay. Mino. Tugenda byokya. Muzeyi. Engoye zentuufu girondemu. Zino ngoye zo. Tubyoche. Tubyoche. Okay. Kati. Mama tevinera mukasika. Kampi. Akakuti akasookeyo. Akalala kalwa. Naye balinga tebaliiko. Nga temuliiyo gye tukolera. Kabeerera. Olina akalala? Wetufuna akalala kiba beta. Bino bida bitwogerako. Okirabye? Kirabye Muzeyi. Abantu sibanyumirwa buliri. Alina n'abaana naye sibamanyi na kitaabwe bwasiba. Okitegeera? Bashuseemu. Alina abaana naye tebamanyi taata waabwe asula atya. Kino kyakashundubali kinene. Nyumirwa obuliri ne Rose Foam Mattress. Rose Foam nga tujaguza emyaka 10 nga tukola emifaliso egiri ku mutindo gw'ensi yonna. Mu gandalo lya Ssekukkulu ne mu kuzzaayo abaana ku masomero. Tugenda kusoosowaza okujaguza gino emyaka 10 nga tugaba emifaliso emitwalo 10 mu promotion yaffe ne yanyumirwa obuliri. Kakati tugamba nyumirwa obuliri ne Rose
wade wano kino kyange kati mudeko akishika yakikuwadde ekyo yakikuwa yakikuwa kwata tugende kyanjuluja tetuba tusooka wonga ekitanda jangu eno mukama yibazibu Mozesi yangu nugamba otya bambi Mozesi ogudde Mubintu oli wadesimulokole naye nsobola kugamba kkiriza mukatonda kubanga omupulisanti asina katonda tujinge twagala kusookayo kino ngaekitanda wansi omufaliso guleme kufa amazzi tuyabazibwe mukadde oli otya omukumidde bbanga mama nkwatirako wano bambi ne mumwako wano namwe nekyo twayogedde ne mga Muzeyi nze njagala okumya wano ng'ekiyite gye tuluma webaka ebbanga lyonna bambi wamuwadde bambi wabale nnyo webale kati lindako tukiddemu gumu gambye kukumanga mu ssaawa gende bwekiti webake kati ye renti wabale nnyo tokaaba Mozesi obuliri amulekeyo tugende Mozesi Katonda bwatyo teyerabira bantu be Katonda teyerabira banaku soko jiddeyo usanyuse bambi bambi ki osanyuse eno kimalanga bwe kiri Mukama yebazibwe otulabye Rose form mattresses egamye nti nyumirwa obuliri Mozesi tutandise leero sumulula omukisa gwo gwesumululire sumulula omufaliso akajambi akaliwa tukajja mu bujja opapa alonze tuwakumujjako oyinza okulowooza tugenda kukuba ogifombweti bwekola basi okuyimbira oyimbe kayimaki bamukutulu tayoyo esikano yayo bamukube omwana bamukuba amafunfugu Mozesi ifusikabirawona sinakulimba ayi mukama soka wegejemu mu bufaliso bwogenda okwebako onyumirwa obuliri wegejemu webakeko soka ogweko webake bulungi nawotajja mbutusigwe webake bulungi tojjamu Rose form egambye Rose form egambye ogenda kufiringa obuliri okitegeera ogenda kufiringa otulo weyagalire mu nsi onyumirwa obuliri ne Rose form mattresses okitegedde kale ne blanketi yino obulamu bukomye obwengulu Rose form ogirabye ayi mukama ekitiibwa kivawa wakatonda
Sida kuki? Wakatonda. Mama. Ayi mukama. Ayibazibwe. Amina. Amina. Tomanya. Kubanga bwakadde. Sina kyeki ekimanya. Linda ko omukono gwabaki. Namenyeka. Numuremba. Wamenyeka. Namenyeka naye nkora. Naye nkora. Nkora. Ayiriba. Mbere yensi. Ngorabye. Mbere yensi singa matinaraba. Naraba da kugamba yamenyeka kinana mwesatu. Wamenyeka mukinana mwesatu. Kinana mwesatu. Kakati ndumwa myaka. Kati kambuje. Omwenge guno osobola okuvaako. Ekintu kyangu nnyo. Oguvudde koddi. Sinza kulimba. Kyangu nnyo. Oguvaako koddi. Nenda awongambira wona. Okuvaako. Nebe ngamba kati. Nsobola kugamba. Kantu katono nnyo kubanga sigara kikyatizibu kyange. N'omuvaako. Nsobola kugamba kino bunjwera wali. Obirenga omutangu platform. Kakati kwekyo lodge form era ngeri wamu ne wonders just ngeri wamu ne lodge form mattresses be bakoze kino abantu musobola okunyumirwa obuliri mweyagalire mu mbeera ennungi era olaba sente zino ojiraba sente zino za kulya nnaku nkulu zino za kulya nnaku nkulu okiwulidde zino za kulya nnaku nkulu lodge form ekutumiddwa nyumirwa obuliri mu promotion eno nyumirwa obuliri ayi mukama nkwebaza nnyo onebaja Moses nebaja Moses nkwebaza ekyo nkoledde nesitibwa ekyo mpadde ayi mukama ekyo awotudde awoze Katonda ko kyazeewo amina ayi mukama amina lodge form ekutumidde amina nsobola kugamba simanye kinakora yena kati nawe ndi kati mpura mbukabuka ndinge jazi mbukabuka ndinge jazi nakyo kikubuusabuusa owaye owaye gwe omanyi nokera ku maca totekeregedde nokwatujamia ogenda kuja kusawo goti noyitemba kiba kisirani naye kakati kugamba ekinakadde nakyo ayi mukama lodge form yetu kakati kikibwesiti nyagala nnyo abampadde omufaliso abampadde blanketi abafomu amaitures lodge form Nyumirwa obuliri ne Rose Foam Mattress. Rose Foam nga tujaguza emyaka 10 nga tukola emifaliso egiri ku mutindo gw'ensi yonna. Mu gandalo lya Ssekukkulu ne mukuzaayo abaana ku masomero. Tugenda kusoosowaza okujaguza gino emyaka 10 nga tugaba emifaliso emitwalo 10 mu promotion yaffe ne yanyumirwa obuliri buli maka mawanguzi. Zeya nyumirwa obuliri. Thought-provoking. Mozelekera okunywa omwenge tunyonyeze n'omukazi. Mama jangu. Genda mama oyo atubuulire ekigambo ekyo. Mama jangu. Jangu mama. Kakati oyagala omwami afune omukyala. Kalekeyo okunywa omwenge tunyonyeze n'omukazi. Abakyala gye bali. Omwami afune amulabirira. Zebbanga lendabidde muze bannange. Sente ziwaja kyakuterekereko. Kuba kati nze nnoonya taata sinina. Abaana baliyo ne taata we bamumisinga naye tebamukola. Muzeyi sente ziwaja okuva lwe yajja kuno taddangayo. Yanamubuuza abaana n'ategeka ne ku bintu. N'aweereza biweereze n'ataddayo. Waumaru! Abaana tebafuddeeyo kimala. Tebafuddeeyo kubeera twalina omulala eyali bw'ati abaana baamunona ne bamutwala. Omulabidde ebbanga ki omwami ono?
Kyenda mu mukaaga ngali ku kino ekyalo embeera bwe kibwaba gibaddemu tawasangako ngali wano tawasangako majaja mmozi bambi so omanyi aguveko kati ate agambye alinayo abaana era nze yaŋŋamba kuba nze yantemera ensansa simanyi muwendo gw'abaana naye ng'abaana biyaŋŋamba nalekayo abaana ne mubuuza bali kumanya ddi yakuddayo yategeka n'agula engoye nti nzirayo naziwa banne ne bagenda nazo ye nasigala kuno n'okutuusa kati so ebbanga lyonna babadde atema nsansa kati maama Hajati amusuza omuntu ono jangu otuweyo katono nnyo katubuulire temunoonya omukyala ye nga tayagala ate mukyala Moze jangu obeere wano Hajati ono atubuulire omutima omulungi bwe gutyo gwatuuka ng'eri emaze okugwa jangu wano ne Moze atubuulire obadde omukyala amwetaaga oba tamwetaaga kati omunoonyeza nga tayagala bakuyita Hajati ani Farida Sekabira omuntu ono okuva wali wakwatibwako otyokulaba nti endumu yali asula egudde n'otuka okumuwa wano nze nali mbuwange ne manju najja nakonkona ne mugaba buzibu kinaŋŋamba nyamba ompawo okwebaka ekiyumba kyange kigudde bwali kiro bwali misana kati nenzija ndaba ekiyumba nensagawo oyo omwami naŋŋamba ennyumba yagudde ali muno yeebasa ayinza okufiiramu nga tetumanyi biki nebwa kati tukole program tubale ebikola ennyumba eyo kyetaagisa kinti miti muli ttaka biki nenamba kati emiti mmeka ne tubalabamu ne mugamba oyo oli omwami ntikola omubale gwonna omugatti obikole katulabe ekyokola naye they didn't come back tebaakomawo naye nasigala wano ng'akolaki omubudamijjaako wano mpaka etulikola ennyumba okutuusa lwe munaakola enjuuyi eri tweyanja Moze Moze jangu wano ate olaga wa jangu wano tofaayo Moze oteredde osanyuse kuba akalulu mama nange nze simanyi kuba akalulu gwe kitange Furusi Kabirawona anzukedde Furusi Kabirawona anze mbigere mu Muzeyi Kabirawona kati logifoomu yeekutadde bino twagala tuleke nga tubisaanyizaawo oyinza okukemebwa ate noddamu n'osula ku bitakwatagana twagala muntu aba akyeraseewa wano sooka oleke toyagala mukyala lwaki toyagala mukyala kino kikyali ngoye za muntu gino toyagala mukyala kale bambi kakati toyokye wano bijja kuwunya mujja bitwala eri ate ayinza okuba akyalina bye yeetaagamu endanga muntu wagigyemu bannange alina omufaliso guwunya nnyo gugenda bawunyera tuyimbiremu akayimbako wamuyimba eya Moze omukyala agamba babyokyeze eri temwokera wano kati bajja byokera eri kale tetugenze Moze tumaze okumuggyako engalo ne logifoomu basi Nyumirwa obuliri ne Rose Foam Mattress.